who called you? Nedda nga tonajjawo TikTok ani yagikuyitako. Manyi abantu mubuliddwa ebyokukola ate nga muyina ebizibu bingi. Nze njagala ombuulire nti Sheeke Mubajje wali olina w'otudde TikTok n'ekuyita. Kati Sheeke Mubajje kola ekintu kimu. Ramazan Sabani Sheeke Sabani genda ogideleting. Sheeke Sabani TikTok ogideleting olaba obeena akuyitayo. Tomanyi kapesa ka deleting. Buli app gy'otayagala mu ssimu osobola ogideleting nga toyombye nga tuleekanye. Sheeke Ramazan okitegedde. Sheeke Ramazan okitegedde ekintu ekyo gijjeemu. Kakati TikTok yetunze ebintu by'obusiraamu bimalawo. Sheeke Mubajje TikTok yetunze ebintu by'obusiraamu bimalawo. Emali y'obusiraamu TikTok yegitunze. Kibuuzo njagala akiddamu nti oba wali olabyeko TikTok ng'etunda emali y'obusiraamu okugimalawo. Nga n'ettaka ly'Essembabule lye mwali mutunze President Museveni ye yaliwonya. Kati kubanga TikTok ekubuuza emali y'obusiraamu gyeri kyekigijjisaawo. Abantu tebakyayina nsonyi. Kati kubanga TikTok ebuuza emali y'obusiraamu gye yalaga. Kati ekyo kibi nnyo era kyekigijjisaawo. Nalabye ekazi likaaba. Makona baba kyewakola ekazi. Olaba omukazi omukulu akaabira mu kamera. Makona alinga asekula ebinyeebwa. Ekyo abakazi kibayigirize. Tonyomanga musajja gw'osanze mu kkubo. Obusajja obwo butono bwe munyoomo obwo. Akasajja kajja kukukaabya. Kati Makona kyeyakola oyo omukazi okimanyi gwe. Omukazi omukulu watuukira okukaaba. Makona alina okubanga yamusekula. Kunyomereza abakazi mino ogw'omuze. Junior n'asobola. Okyali mwana muto mukwano. Ekyo ekikazi bwe kityo bye kyagamba Makona. Mbugwe ka Makona oli mwana muto. Byagenze okuggwa. Ng'ate omukazi yakaaba. Abavubuka mubeegendereze. Ojaggwa kuvubuka. Kwa Makona ng'ati omukazi yamuwa nusu kasanvu. For transport. N'afuna value for money. Ekikazi kyakaabye bannange Makona kyewakola omukazi oyo kikulu. Nze nali nadde okulaba omukazi omukulu akaaba amaziga. Nga si mulwadde, tafiiriddwa naye nga Makona ng'erinnya lyo okoona bukoonyi. Naye omanyi omuntu nga tafiiriddwa n'abwatuka n'akaaba. Whatever happened between oyo omukazi ne Makona kyetaaga documentary. Makona oyina okutubuka esi atukwatirayo ka video. Nze binnyumira ebyo ebintu. Banne nze binnyumira nnyo okulingiza abantu. Nze nali ngenda ku mulimu. Mbapita bweti ku muzigo. Ngenda okuwulira basinda nagenda ningeze. Nze Makona singa wampita oluddako Makona ampita. Kale mbeere mu ddinisa. Nze anaabuulira abantu. Makona oluddako mpita mbeere mu ddinisa nga ningiza. Nze binnyumira. Omukazi kyewamukola. Ate abaana b'amawulire obalaba bambi balwawo okwegatta. Kati kasajja katuka Makona kaba kanoonya mawulire, kanoonya sitole, omwezi ne guyita teyeegatta kakwatako. Naye Makona n'ekitanda wakissa wansi. Abakazi bw'ogenda ng'ew'omuvubuka eba ow'omusajja. Nga ye first time soko onoonye ekitanda we kiri. Bw'osanga ng'omusajja ng'ayina ekitanda ky'ebyuma dduka. Ebyo bitanda bya sepulingi ebyo ebyedda Makona kyayina. Bw'osanga ng'omuvubuka ng'oli mukazi. N'osanga omuvubuka ng'alina ekitanda kya sepulingi dduka tokyama. Mwannyina ze temasiibula. Ekyo ekitanda nga Makona kye yali ayina ebyo. Kibeera ng'ekiri wansi kumbe yakizizika amabulooka. Duka. Bw'osanga omusajja alina ekitanda ky'embaawo beerawo. Abo tebatiisa. Naye omusajja asula wansi. Ate abasajja basinga okubeera dangerous be bana basula wansi. Ogeze bulumu y'omuvubuka asula wansi. Oyo dduka tokkirizanga. Aba ajja kusekula. Kati ye Makona. Ate Makona munozana. Makona mu Sudan. Oyo Makona alimu omusaayi gw'Abadinka. Wali osuubira ki? Omukazi yakaabya amaziga naye nasese. Makona kyonna kujiddeko enkofi. Gwe Makona yasoose kola record yakaabiza omukazi.
bulijjo abakazi bebakabya abasajja bannambwayo. Makona webale nnyo to represent the boy child well. Era boy child bulijjo abakazi bebatukabya. Naye leero Makona watukoledde revenge ba boy child n'okabya ku mukazi. Era boy child Makona tugenda kuoba chairman disciplinary committee. Makona gwe chairman disciplinary committee. Cheyakola omukazi oyo omukazi munene ate omukazi mukuru. Oyo omukazi mukuru myaka na ne olaba akaba. Makona, you a brave man. I sign for you, my brother. Kabeera awo ne kasirika ka Makona ne bakayisaamu amaaso. Naye Makona yabala. Nze yajja wano Makona ewange yali agenze fuka. Ndo kula Makona manya ungo mazofuka. Ye. Umwana ono yale mala. Makona ya ebirala byonna kati ntegedde Makona ekikunwa. Lwaki oli mutono? Era obwo busajja obutono banna abakazi obwo busajja obutono bunyoma mitala wa mugga. Makona